It has ended in tears. Bbibino mbikuletedde amaziga gamuyitamu. Takikiriza bambii. Ate ye omukulu taata wa fresh kid fresh daddy yavuddeyo n'alaga nti bannayinza bwe kiba mukwano mugunkwase n'amawulire amalala mangi gabela ku Clarity Source 256 Mbela Fatuma Sulaiman okugakutuusako ne kugaba mukwano. Happy birthday to everybody that was born today. If you haven't subscribed, please subscribe. You get notification bell or all your consume the latest information. Tugenda kutandikirawo ku side y'omukulu maama Halimah namakula omukyala no bwetogera ku music industry bwetamwogerako ebintu eby'amaanyi byakoze oku encouraging abalala okutimbira ennyimba ez'amaanyi n'ebintu ebirala obeera tomanyi music industry. Emabegako yevayo n'agamba nze ekintu ky'omukwano noonya musajja noonya omuntu ayina ebintu bino wammanga byatumenyera ekimu ku kimu era munnange n'agamba omuntu yenna alina ebintu ebyo ojja kujja tujja kulaba oba tusobola okukola ki okuworking out munnange twabadde tuli awo ng'omukulu fresh daddy owafoono wa fresh kid ow'amaziko ono gwe ŋŋamba ngalaze interest agambye bannayenze byonna bye baayogera sirabako n'ekimu kye missing ate n'ebirala bye bataayogera tumugamba ku kyaki. Omukulu n'atutegeeza nti mannayenze maama Halimah namakula omukwano gwe nina gyali gwa sisobola nagwogera ntumugamba omukyala gwe wepikira bannaaye n'agamba nedda nze era gwe mulaba kaakati buli kimu kyenkola nkolamu impressinga sikyayagala nakantu konna kamunyiza era n'ebyo ebintu eby'abantu abalala okujjambu abasajja abalala nabo bagambe nti bashowinga their interest tebaddamu yadde n'omulundi n'ogumu ne tumugamba bannaaye omukyala avaayo Justin mayegako ky'ogamba wali wamwagala ddanga just olinda kaseera n'agamba ye nze era ne gwe mulaba buposi bwe mulaba malayika wange yoyo teri mulala nze yeyekayika gwe nkola ki gwe ndowooza ne tumugamba mukulu okakasa ku kino n'agamba yera n'emikolo egy'ebujja gigenda tuuba singa omukyala ono akola ki ampa omukisa. Byebyo biri ku sayidi ya fresh daddy naye katusabe maama Halimah namakula amuwa omukisa kubanga ffe bannage we just can't imagine the couple of maama Halimah namakula ne fresh daddy. Eyo nga nkuje omukwano ne tuddako ku sayidi y'omukyala fiye mutoni the love bird omukyala no bwayimba obuyimba bw'omukwano owulira nga mutuufu bw'obeera togulimu weetaaga kwetereza. Emabegako alina manager gwe yafuna era ne batandika okubeera ddala so close ne manager we ne tulumba MC Kati ne tumugamba munnage omukyala yasobodde ofuna manager n'agamba no they have no problem n'omukyala oyo kola ki okubeera ng'ayina abantu abalala babeera close naye sikirinaako buzibu era bambi mwagaliza kisinga twabadde tuli awo omukulu nga tumugamba teriyo kasigayo n'agamba no nze I still love here with all my heart ne tumugamba lutuwe n'agamba no mu abantu b'amawulire mujja lowooza love eno ey'omukwano nedda onze naye we have things that bond us together for life oyo ye mwana gwe tukola ki gwe tuyina era ekyo tewaliwo agenda kukimenya munnaye nga tuddukirako ewa mukyafiye nga tumugamba munnaye omukulu takuyinaako buzibu ng'agamba yes obutalinaako buzibu buli awo naye nange simuyinaako buzibu era sirowooza ku mulundi n'ogumu nti nyinza okuvaayo mbunkubagane n'omukazi nkayane n'omukazi ovagafi nedda nze ebyo sibikola omukulu twayawukana naye n'atugamba ekintu kyekimu n'atugakasa n'atugamba we still have a bond etakyasobola kubenyewa mpulira abakazi eyo abagamba mbu njagala kuddizaamu fiembige njagala kudda nobody can execute me bwekituuka kwani ku mukulu kati nzeka ayina grade wendi tebasobola kugituuka era nze n'omukulu simuyinaako buzibu bwa ddembe okubeera nga kola ki ayagala abakazi bonna abba alina ebyo byebiri ku sayidi y'abakulu abo nga bw'obiwulidde ate yo nga nkugyeyo tugenzeko ku sayidi oy'omukyala Prima mukwano emabegako nakutuusako story eziri mbulamu bwe nenkubulira buli kimu ekigenda mu maaso naye byo twabizizza ebbali agakatuuka ku ttebo yaffe nga gakasiddwa mukwano njagala okugamba mukyalo it has finally ended in tears gamuyitamu buyisi oyinza okuŋŋamba nga bali bakyawagana dda n'omukulu Justed naye mukwano ekiriwo kati Prince Henry ono waffe Mr Henry wa Galaxy FM yafunye eddabyo omupya oyinza okumbuuza tulujja wa mukwano ffe tuliwo okutuusako the latest information wano okawuka ku Clarity family munnange omuntu waffe ow'omunda gye yatutuusizzaako n'atugamba Prince Henry is already seeing somebody else era he's happy n'emikwano gye giri happy for him ne tumugamba ye ate babadde bakakola ki bakabeera n'omukyala nga bamaze okukola ki okwawukana n'omukulu Justed ebyo byonna n'agamba butuufu byawukana era babadde bonna obufaananyi tubadde tubulaba naye mukulu yasazeewo amuvinge on n'omwana omulala n'atugamba mbu gali makula ne tumugamba ffe betubitugamba tumanyi omuntu omu Prince Henry n'omukyala Prima n'agamba with time will tell era mumugumiikirizeko
gumiikiriza mujja bbeera mukola ki mubiraba lwakuba mmwe muyinanza omuntu w'omunda nsobodde okubabbirako naye katusabe bambi nga si bwe kiri kuba this couple was just good ebintu bibeere nga bwe bibadde ebera Clarity Source 256 omulungi webale ku following okuva yonna gye twatandikidde. That's all we had for today. Webale kubeera nga ate mukwano you choose Clarity Source 256. See you then. Ciao ciao.